Uba badde tokamanyi ng'oli wano kamanye kano mu recording. Social media oba social media zineno oba emikutu migatta abantu oba social media platform tosobola kuwangula mukazi. Tebakulimba tekiriyo. Tosobola kuwangula mukazi ne oba ne sente zenkana kinze tewali kyesirina. Naye tosobola kuwangula lutalo lwa social media nga mukazi we yazikutunuzaamu oba omuntu yenna. Nawe obanga oli engo yagala kulwanyisa mukazi wo nga yagala genda mu media tosobola kuwangula mukazi kuba basula naye mu buliri asobola okera ku macha n'agamba abantu mukyali ku ebyo naye oyo gwe mulaba alya n'abafu teri agenda kiwakanya lwa nsonga oli mukazi wo. Badde nsaba omukulu nsanje omuzindalo guliwo. Nsanje balabako plan di mulekwa Pastor otabadde tubadde tweyanjudde dda naye kana akaseera omwami Crown Japan agambye kako kuyitira mu kiche tuli biki bye tukola na nsonga lwaki tuli wano naawe. Pastor fena abali wano tukola omulimu gwegumu nti tulangira bye tutunda oba bye tukola ku mikutu migatta abantu. Kakati nga Crown Japan wagambye nti tukolerere nnyo okwegatta tugenda kufunamu nnyo okusinga enjawukana ye campaign gyakoze na making sure nti ntula wano wali Sylvia Auto Parts wano Mami Gadgets wano no. So ekintu ekyo nsubira nti wetunakitwalira ddala mu maaso tugenda kuba abantu b'amaanyi era banjawulo. Bino byonna bisigadde internet yaffe Pastor si bituufu byagala kutusuula babewera baagala kutulaba nga tufudde na kufa kuvaawo oli akukyukira n'akuwayiriza ekintu naawe n'otula n'ogamba oba ndimu omulala nga tuli babiri naawe wennyini newe. So ebintu ebyo si bituufu naye ffe nga abakola bizinensi tulina ensonga lwaki tetubiyingiramu nnyo kuba tumanyi entalo ze tulwana ne gye ziva. Kyova olaba nti ffe nga tuli mu bizinensi ojja tusanga tugamba nedda waliwo obuzibu tojja tulaba nga tulinga bannaffe bali abalala. So omwami Crown Japan nzize nga mbeera nnyo ne bakyaliibe naye waliwo ekintu ekyanshokinga ennyo kye nali simusuubiramu kyakyama naye nze newala nnyo okwogerayogera n'ebiki naye omutima gwange sometimes gusalawo omuntu olw'enneeyisaaye. Crown Japan yasangako mukyala wange ku nnyonyi one day one time naye alina ebintu byamugamba najja n'abiŋŋamba era ne tubigezesa ate era ne bikola. Kakati Crown Japan teyakoma okwo yanfunirako omuntu ng'ayina za apartment nezi offices ng'ayagala furniture. Sirina namba ye soogera naye naye nagenda owulira nga ddoboozi lye nga mpa n'olukalala lw'ebintu bye baagala n'abantu abaagala furniture. Era nangamba nze mbadde sirina mulala atunda furniture okujjako gwe mmanyi yogera noono nga lisiiti mpanvu kati nenzijanga ngatta ebintu bingi. Ekirala Crown Japan yo yataasako obulamu bwange. Nze sitera nnyo okubeera muntu wa palapase propaganda kuba mu ntalo okola ki kuba tulowooza ebintu bingi nga mutumanyi tulwaninga business ez'enjawulo. Nze ndi muto nzikiriza nti ndi muto naye obwongo obukulu bw'obalabalamu ebintu bye nakakola na lwaki nze mbirimu sisobola kutegeera kyekimu na muntu. Ensi ekyuse tetukyalireetinga ntegerayo abantu because of emyaka gyabwe. Mubalabye omuntu tomulireetingira ku biki byakola. Okay, so omulimu gwe wampeereza gwankolera n'amagezi ge wawabula mukyala wange bakadde naye era byamukolera. Kakati pastor ono engeri gye mumwita wanyu kaliculamu nagendako mu kyaki ye nga tebampise nga naye tategedde nti wendi era yeewuunya nnyo okubanga mbaddeko ku kyaki ye wabula nze saakitwalanga kintu kikulu naye ate yakitwalanga ekintu ekikulu mba ndi awo nga nsindikidde message nti sebo webale kujja ku kyaki n'osaba wamu naffe Katonda akusaasira akuyambe be blessed n'akomaawo nemugamba kale pastor tewali buzibu naye olw'enjiri eno gy'otubuulira ensonga lwaki naze ku kyaki yo. Engamba ekitegeeza
munsi mulimu abantu nga bamaanyi ninga tebegulumiza nga bali nomo at the same time ne mulaba ne Crown Japan nengamba ndo kati wano waliwo ekitagatta omuntu Inze njagala nnyo abantu abansingako kimu nebuuza nnyo nga sinakola nsobi kyakubiri n'ekirala siwalana nnyo omuntu gwensinga oba jaloga wakati omuntu gwosinga buli kimu amaanyi omusaako gaaki oba ogenda loga mutima gwa fitina oli woba omusinga ne wakwogerera kino kimuleke kati bagenda kusanga weererejja n'omuntu gwagenda okuwemuka ogenda fuuka fala omuntu gwosinga buli kimu tomuwalana guba mutima gwa bulogo muleke nali ndi awo ku WhatsApp pastor nerayo omu nansindikira message nangamba entebe eno gye walanze nga nnungi nandijaagadde obudde bwambula naye pastor no namugamba jangu ku dduuka pastor entebe gye wandaga gye wali oyagala okungulako yadde obudde bwatubula obukwatagana nakuyita nga njagala kuwa surprise nkikuwe buuyi naye tewajja tetweraba yansindikira message ku WhatsApp n'entebe n'agindaga so kati nkyeyamira wano kuba pastor yatugambye olwedde wegendereze nnyo ng'oyogera ebintu okuleetera ebizibu pastor bw'ova wano ogenda ku Nsambya Furniture Workshop ogyeyo entebe eyo gy'oyagala n'ekirala nze nkola bintu bya mu nju gw'oli pastor waffe Crown Japan atukase nnyo kubanga tubeera wamu naawe ne baddero naawe wennyini enjiriyo neetukako okubeera nga tubeera wamu naawe obanga olinayo ekintu ekirala kyagala ekya furniture badde nsaba nakyo kigatteko mpolampola tetwagala ate pastor waffe ataagire ng'ate otulina wano otulina wano ate weebake bubi otuule bubi ekigambo ky'otuwa ekya Katonda kitumala ne bweba totuwaddeemu ssente kuba tubadde n'abasumba ebiseera ebisinga nga nze ng'okundaba ku kyaki y'omusumba omulokole naye wala nnyo neepima nga ndaba tebibalansinga bulungi paka twafunayo new curriculum pastor waffe nenga awaani so nsanyukira nnyo ebintu bino ebibeerawo era pastor nange ngenda kwekwata ku Crown Japan kato kuba simanyi kyetaaga ki gw'okujja ku Nsambya Furniture Workshop nenkutuuzaawo n'otubulira ekigambo kya Mukama n'otusabira nange ngenda kikola Nsambya Furniture Workshop wagazi bizimbe biringanga 4 tutuule munda omwo ffenna ndowooza n'abantu banaalaba abantu bwe balaba ewa Crown Japan nga yebatudde wa Nsambya bebatudde wa Mami Gadget yebatudde wa Sylvia Auto Parts ndowooza tuli mugattako so si kutoolako yensonga lwaki tuli wano olwaleero nsigadde nze omutembeyi w'oku TikTok ow'ebibajje ali verified tiimu etya tiimu mwe muzeekoledde ndi Nsambya kati ebya tiimu abantu bano bamanyi enjawukana ze balimu nze nange binsanga awo ngenda owulira mbu ono tiimu ya gundi ono tiimu sirina tiimu kuba ekintu nze nkirimu n'ekirala mu nsi tewaliwo kintu kikyasinze kambabulireyo akantu kamu oba obadde tokamanyi ng'oli wano kamanye kano mu kalikodingi social media zino eno oba emikutu migatta abantu oba social media platform tosobola kuwangula mukazi tebakulimba tekiriyo tosobola kuwangula mukazi ne oba ne sente ezenkana kinze tewali kyesirina naye tosobola kuwangula lutalo lwa social media nga mukazi we yazikutunuzaamu oba omuntu yenna nawe obanga oli eyo ng'oyagala kulwanyisa mukazi wo nga yagala genda mu media tosobola kuwangula mukazi kuba abaasula naye mu buliri asobola okera ku makya n'agamba abantu mukyali ku ebyo naye oyo gwe mulaba alya n'abafu teri agenda kiwakanya lwa nsonga oli mukazi wo kati bano nga Mami Gadget nga wanakugamba nti nze ndi mufumbo noli sibiragala ndi mufumbo manyi kyekitegeeza okubanga omuntu bamwogerako ekintu ekityo ne bwe kityo so Katonda nze yanyambye naye mostly ekisinza okunyamba kusirika era buli muntu agamba naye gwe baleetera atazaayo so kyekisinza okumpanguza nti nsirise mu bintu bino tolinawo ndaba siina wendi ndiovula abamu bagaba seta nti kuba Nsambya naye alina sente zikola lwaki yeta nekimpa wiini ekyo tosobola kuwangula lutalo lwa mukazi ku social media taliyo oli abamuntu wo kyonna kyayogera bakikkiriza kati wokoma okwerega naye gwaswala kati obaleka era ebyo sibiriimu Nsambya Furniture Workshop weeri egenda beerawo teri agenda kunzijawo mbusimaya bagenda tebiriyo ngenda kubeerawo mpaka atatwagala yajja otuviira ffe tujja sigalawo n'abatwagala
sigadde nze omutembeeyi ow'ebibajje Nsambya Furniture Action from Japan. Webale nnyo Pastor Wamishana, webale nnyo, nange nja kutegeka nga mpita ambulira ekyetaagisa. Mami Gadget, webale nnyo, Sylvia Auto Parts n'abantu abalala. Kino kye kisinga so sibiri. Tubaagala nnyo, mwebale kutuwagira. Engalo ez'amaanyi mwebase n'ebintu byatuwadde bannaye, mukube engalo ez'amaanyi muzongere. Toyanze tala toyanze egere sobotto bwe tujja otambulanga ebitugatta bingi okusinga ebitwawula ne bino ebiriwo tuliwo obudde. Nze neegendereza nnyo okubyogerako lwa nsonga obusungu buba bwa kiseera, bujja tukeesera nga buweddewo ebintu bikole ki bitereere, ebintu bikole ki obusungu bubeera bwaki bwakaseera. Tobulaba nti ffe kati abakuzeemu sinyiiga. Wali yali andabyeko nga nnyiize wano kuba mmanyi entabiro y'okwonoona eva mu kunyiiga. Katonda kanaakukyaliza n'omanya ebakontolinga obusungu ogenda ba owangudde ensi. Nze bwe ndaba onnyiiziza nnyo nga nkuviira ate soogera nga nnyiize ne woba ofa sireka busirisi. So tugenda kwogera bateeka mu mikono gya Mukama Katonda. Tulina pastor omusajja wa Katonda, tubasabire bijja kutereera. Nze natandise mbabuuza lwaki kati mami jaji kyamaze ebbanga n'ebbaawe bw'avaayo ne wabawo ekiriwo kati, nze nsooka kwebuuza lwaki kati. Bw'onompa ansa eyo then buli kimu njaba nkitegedde. Gwe bw'oŋŋamba nti kino kikyamu ng'omwaka oguwadde ndaba lirala sewogera kintu kyonna, nja kwebuuza why now era nenkirekawo. Kubanga fyonna kye twandeebuuzizza abantu bonna abali mu lutalo lonna lwaki kati. Nze bwe nvaayo ne nfuna sayidi eno beeno ne njogerera ekitali kituufu, mubuuze lwaki obyogera kati. Bano abantu babaddewo tukwataganye bulungi. Why now? Okay. Toyanze Nsambya Furniture mugende mumuwagire mufunamu kasente genda kugule ku bintu ebirungi ate beeyi poa bwe yaŋŋambye. Ate zonna zigula promotion ekyaliko eyo erinnya oba eŋŋombo nagitonzeewo tugenda gitambuza mbalayirira. Bweva ku Crown Japan Katwe oba nedda wa Mami Gadget oba wa Nsambya oba waani tugitwala. Ate tiimu zonna nga bwe tuli watupushinga nga tuna side etya tizonna zigula katugeza Mami Gadget. Ndumira abantu bange batono nnyo emitwalo 6 bagambye bato tubaagala wa nze abantu bangi abajja bano baŋŋamba batugamba eno ewali eki baali basituzi baki ba migugu. Oyo omusajja amanyi okukwata bagiyitaani eno bwe tosobola musobola. Ye yatandika kusomba mbawo n'alanda n'akola ki kati abyakola abimanya amanyi from naye gwe oluvudde ku ssomero n'ogenda n'ofuna miliyoni 15 obwongo bukuweere kangende nkole business. Tosobola business teriiwo kukola bukozi nga gwe wookiraba. Ne kano kaabasuubuzi nga tuzze ku kyaffe abasuubuzi kano kaffe sibe kiri ate tetusobola kwogereramu mmwe abatanasuubula oba batanatuuka gye tuli mujja sibe kiri. Business kino nakijjamba kyayina business ekigiyimirizaawo njawulo difference. Tolina kyogenda kukola kipya nga tekikolwangako tebakulimba, byonna baabikola dda wabula engeri gy'okikolamu ekifuula ekyenjawulo. Nti togenda kujja wano otunde firiji kukusinga tosobola wabula singa Katonda akuyamba n'ojja n'engeri ey'enjawulo nkulayirira. So kati otwa tukola bizinesi affe tulowooze nnyo ngenda leeta kyekipya. Obadde ofumba mmere olwo omusajja ali emukono sijja kutya mwogerako bamuyita Shafiki amayita Sombe. Sombe yakuba abagondi supermarket omumanyi yakuba aba supermarket abanene ng'alina kaduuka ne baggalawo n'ama n'atuuka n'ayekolera supermarket. Yakola bw'ati yatuuka mu mukono eyo
yatuuka emukono eyo nga ne supermarket bwe zigguza ebintu ezigwa kaveera naye nga akaveera kammeka n'agula obupya nabeera kuki ku dduuka so nga buli ajja ne bwagula kibiri twakimuteera muki mu kaveerayo okitegedde ataddewo enjawulo mu bizinensi gwe tobigaba yabikola ki abigaba gwoza bagenda lagawo ande kino tukitegeere fe bakola bizinensi bano abantu gye tugguza balina gye babadde bagula towooza nti bali stranded babadde despite balina gye balaga gwe kyowamanya nti bwenjja ku dduuka lyo okugulako mba sibuliddwa gye mbadde kuba nnyina gye nvudde okujja gyokola ki kaka tukole bwe tuti fe abali wano abantu abo bwe bajja fe tusale magezi basigaza paka kubanga balina gye bakoze eki ate mukimanyire kino nammwe muli bakasitoma samuweya bwe mba ntunda firigi situndda tabuleti nange ngenda nfuuka kasitoma ewaani kati engeri gye ndiiringamu n'oyaza okungulako oba gye njagala ndiiri bankolemu nga ngenza okugula make sure nawe gyokola kweyabaza okugulako tukwataganye ndoza bulungi teri kasitoma mupya anti ono yakatandika okugula ku ki balina gye babadde bakola ki era wali ebyabajjeeyo kati fe difference etuteekawo kabakanyeewa sugar coated tutaddewo ekyenjawulo sanja yagambye bw'ogula ebintu emmotoka weeriire si bwe kiri bamigajeti yagambye ate twabagamba tujja bakimanyi ojja genda mu migajeti ogula etabuleti n'essente zoddeyo nazo ate nabagamba byange tebibamu kusaaga tugenda batwabuulira puroguramu ezo nga zikola ki bwe zitambula so abasuubuzi ebintu biri bibiri tuteeke difference mu bizinesi yaffe make sure nti buli lunaku oteekawo ekyenjawulo muki abantu bano boolaba boolina abangi abakugulako bwe banaabeera contented nga katibala kyekyuka bajja kgenda bajja tuuka ekiseera bakole ki bakuviire naye ffe tulina okubeera nga tuyiya buli kaseera basigadde batya bwetukola ki wetuli nga tukola eyo ebikola ki ebituletera awo bajjibyo gye tukola ki Sylvia si kyekyo sipeeyo oyinza kwongeramu ki omuntu akitegeere kubanga nze ndaba nze nvuga emmotoka kyasinza okunkaluubiza kwe kuvuga emmotoka ogitwalewa kati Sylvia asobola kukola bwati nti ako Sylvia kuba bukuba essimu tujja nitukeberera emmotoka yo weeri ne tukubuulira bye tulina okukanika tuva nawo ekyo si kipya ekyo kipya era tujja tulanze sirina budde emmotoka eri wali genda ogikoleko okozesa kiri pasita kyeyagambye ebanga kabuleta yenfu tongamba ate mupiira si bwe kiri tugenda kukola bizinesi ez'amaanyi nga tuleseewo eki enjawulo si bwe kiri nti essimu ebadde essimu ebbanga lyonna ekigifudde ekyenjawulo okimanyi basinye bagezi nyini bagifula ya simanti ebadde essimu tekyukanga era yaliko kali akalongooti oba mugijjuki yaliko akati naye yali ssimu nene ekyali ki ate era batuyiyiza era nga baleeta ki wabula engeri gye bagiresemu yeekoze eki kaakati gwe omanyi nti ogenda kukola ekintu kimu kibeere kimu paka olimba ono omusajja ono divorce nze lwaki namwekwatako nze ndabira wala nkimanyi bulungi nti obudde bugenda butuggwako abantu kati amawulire tugalabira ku ssimu naye twetaaga n'owulira ku leediyo bano balimu tukolera leediyo ezigenda owulira online nga tuli awo tokyalina kikutawaanya nze mbeera nga mupiira edda wabeera onoga banne nkoze ntya kati Shafiiki abeera aguweereza nga omulabako nolaba bwe yeekyangira mu studio live leediyo ziri kuki kati bo bakyuse so divorce mukubira engalo ez'amaanyi obwongo busibwa si butono tukyuse ebintu byetukola byaliwo dda era tebigenda kukola ki kukyuka edda mamiga kiri natandika tunda tablets nga zaakamu kitundu n'agamba wakyaweewo lwaki mubba abantu ba emiwendo n'agikola ki n'agitereeza n'agamba nti
banange mwebale kujja temuzze wano olw'okuba nti mwagala nnyo Pastor Romushana wabula muzze kuyiga kyekituufu ekitegeera twebaza nnyo bannamawulire okusingira ddala musooke mukubire Pastor Romushana obugalo bangi mwali mwabula ne kati muli eyo yoyo pastor waffe mwamuwadde pastor of what generation mukulu yamuwadde erinnya lya pastor of new generation banaye tweyanziza nnyo pastor nze mpeereddwa omukisa okwogera ku lw'abakozi bannaffe wano Crown Japan Katwe era ng'amanya gange yenze Vanessa Kayiira nava Naalongo mumusanyu oyo tannalya naye tweyanziza nnyo Mami Gadgets okutuwa omukisa n'obeerawo bangi babayita ne bagaana olina ogu bizinesi ogunene naye ogugaddewo osalewo ojje Mami Lydia thank you so much okuggalawo ogu Slivia tweyanziza nnyo okuggalawo ogu bizinesi gwogwo ogunene mukulu Nsambya ndowooza ekizimbe kyonna kigali weebale nnyo taata tweyanziza mukulu Kiduuka njagalayo booda ntandikira ku mupiira kale neeyanziza twebale nnyo okuggalawo ogu bizinesi gwe gunene n'abalala mwenna mwebale nnyo okutuwa obudde amiino kitegeera mukulu Nobert agaddewo ebivulu byonna n'essimu n'aziggyako ajjaawe omukolo guno ekitiibwa tweyanziza nnyo era nga ffe abakozi ba Crown Japan Katwe Pastor Romushana ffe tugendanga kusabira eyo buli sande ate ekisinga okutwagaza nansonyi Oluganda ekisinga okutwagaza nti tososera mu mawanga n'amadiini omukulu ono Ssaalongo musiraamu mukulu Hassani naye olw'okuba nti gwe tososola mu madiini osazewo n'ogamba okusaba Katonda taliiko ddiini naki n'osalawo ojje tweyanziza nnyo tweyanzeege Mukama yeebazibwe bwe twajja olunaku lwe twajja eyo bantu bangi bantuukira ne baŋŋamba nti bo Katonda bakyusiza muki mu mbeera obulamu bwakyuka era mbadde nsaba ne ku mulundi guno ebigambo byetwogedde n'essala z'osabidde Mukama tukole bulungi tufunemu ekitukola kituyayaanira oyo omuyita Naalongo Vanessa Kayiira tukola naye ndowooza tetugenda kubanga tukola ki nga tutukawo wano